بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أبرون جابان دبا Thurayya Islam Media banyinaze baganda bange bakadde bange bato bange mwenna buli mu kiti mwagwa naye nga nkakasa nti muli bakadde bange saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lunaku luno atukingiriza obubi obuli mu lunaku luno ekiseera kino kye tulimu zezimu ku sizoni ezirimu okwenyagira empeera empitirivu kubanga tuli myezi egy'emizizo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajogerako mu Qur'an ey'ekitiibwa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah yagaa nti emyaka egimanyikiddwa giri 12 okuviira ddala Allah bwe yatonda eggulu n'ensi. Emyezi egyo 12 minha arba'atun hurum, mulimu emyezi 4 nga gya mizizo. Mu myezi egyo ena egy'emizizo mwe muli omwezi guno gwe tulimu ogwa Dhul-Qa'ada ogusemberedde kuyingira sizoni ate ey'ebbeeyi, esizoni ey'okusala ebisolo. Abamanyi baffe ab'obusiraamu batulambika nga basinziira mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigaa nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Omuntu yenna agulumiza obubonero bwa Allah n'agulumiza al-mashaa'ir n'agulumiza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha min taqwa al-qulub. Ekyo nno kiraga nti omuntu oyo alimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Emyezi gino egy'emizizo bw'oyitiriza okukoleramu ebirungi byonna Allah byaba akusobosezza okukola, empeera zo Allah subhanahu wa ta'ala akukubisizaamu zizitowa mu maaso ge. Ate era weebagiramu amazambi n'obeera nga okoleddemu ebyonoono, amazambi ago Allah subhanahu wa ta'ala agagajjesa ne gazitowa eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera ku bwerinde, obutagezaako okukola nsobi naddala mu myezi gino gye tulimu egy'emizizo. Era nga emyezi gino tulina okwetegekeramu okusala dhuhiya mu mbeera yonna gye tulimu. Wadde tukyali mu mbeera ya lockdown, tukyali mu mbeera ey'ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuleetera ekya COVID-19, tubeere nga twetegekera okubeera nga tusala dhuhiya olw'empeera empitirivu eziri mu kusala dhuhiya ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yatulambika. Abagenda okusala tubeere nga tufuna obusobozi, naawe oleete enniya ey'okusala ku kisolo. Asala endiga agisale, anaasala embuzi yeetegeka okugisala, anaasala ente abeere nga yeetegeka, oba abaneegatta ku nte babeere nga beetegeka. Abanaasobola okusala nga basaze ngamiya nabo babeere nga beetegeka. Ebisolo ebyo eby'emiteeko ena bye bikkirizibwa okusalibwa nga ibaada eya dhuhiya. Ate era bwe tuyingira mu nnaku ziri 10 ezijja okuyingira mu mwezi ogwa Dhul-Hajj, mukimanyi bulungi nti sunnatul mudahi, sunna y'omuntu agenda okusala teyeekwata ku mubiri gwe. Tasala njala, tasala konviiri, teyeerongoosa mubiri, naye ebyo periodi yaabyo ekyali.
naye kyenjagadde okubalengeza nti tuli mu myezi gya mizizo mu mwezi guno ogwa Dhulqaada. Bw'okoleramu amazambi Allah agagejjesa, ezambi ne lizitowa mu maaso ga Allah. Bwe guba musango kuno ku nsi bwe tuyinza okugamba nti okoze gwa naggomola. Ate era bw'okoleramu ebirungi era Allah subhanahu wa ta'ala empeera azikubisaamu ne zizitowa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga emuyitiriza okukola ebirungi mu myezi gino gye tulimu egy'emizizo, ate era mwewale okulyazaamanyiziramu bannammwe okubeera nga mukola obulyazaamanya. Ng'era Allah bw'atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, temugeza ne mukoleramu obulyazaamanya. Mmwe kennyini ne mweryazaamanya, amakulu ne mugwa mu mazambi oba okulyazaamanya bannammwe mu mbeera ez'enjawulo. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Buli onoogulumiza obubonero bwa Allah n'ogulumiza amateeka ge, kigenda kubeera nga kiraga nti emitima gyo girimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. So tubeere nga tulongoosa nnyo, ate tubeere nga twetegekera okubeera ntuyingira mu abo biidhinillah abeetegese okusala duhiya, kubanga omwezi gwe tulimu gwe mwezi oguddirira okuyingira mu Eid al-Adha. Ennaku ezi 10 tujja kuzoogerako mu maaso eyo obulungi bwazo, tulambike n'amateeka ag'okusala. Asala afaanana atya? Ani ateekeddwa okusala? Abaffe senga ngatta enniya eya duhiya n'enniya eya aqiika, obusiraamu bukibala butya? Bukiramula butya? Mu mbeera efaanaganako bwetyo insha Allah gujja kujja omusomo nga gweyawudde ku nsonga ezo. Naye njagala kubalengeza nti tutandike okubeera nga twetegeka abagenda okusala, tulowooze ku ibaada eyo ereme kubeera nga etusuba, kubanga teriiyo wallahi kirungi mu birungi Allah byaba akugabiridde n'akuteebesa nga kuyiwa musaayi ng'oguyiye ku lulwe. Fasalli lirabbika wanhar. Bangi bayiwa emisaayi nga bagenze mu shiriki. Bangi bayiwa emisaayi olw'okwagala ebyobugagga. Bangi bayiwa omusaayi olw'okuba baagala okuggyawo obulamu bw'abantu. Naye bw'oba ng'ogenda kusala ku lwa Allah, tegeera nti ibaada eyo nywevu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era Allah bw'ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba nti fasalli lirabbika wanhar. Mu aya endala Allah yagamba nti qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tubeere nga twetegeka, abanaasala embuzi, abanaasala endiga, oba onoosala nte, oba oneegatta ku nte bantu 7, oba okubeera nga onoobeeramu abo abasala eŋŋamiya oba okugyegattako. So tutandika okubeera nga twetegeka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ennamula z'okusala tujja kubeera nga tuzoogerako n'okubalengeza obulungi obuli mu kubeera nti tusala duhiya n'okukola emirimu emirungi ate mu nnaku 12 ery'omwezi ogwa Dhul-Hajj nga Allah bwe yazirayira mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba nti wal fajr wa layalin ashir. So baganda bange ab'ebitiibwa, buli kalungi konna k'owulira kakole. La tahkiranna min al-ma'rufi shay'an. Togeza n'ogayanga akantu konna akalungi kakabe katono, kubanga ekigenda okuyingiza ejjana tokimanyi. Ate era akalungi ako togezanga n'okakeereya, kubanga omulala ayinza okukakusookako n'akakola. Naye ggwe buli owulidde ekirungi badir wasaare, yanguwa odduke bunnambiro obeere ng'okikola, kubanga ebigenda okutuyingiza ejjana emirimu gyonna gye tukola teri amanyi nti esswala eno gye neekutteko yegenda okumpisa ku siraata. Teri amanyi nti Qur'ani eno gye nsoma ku makya yegenda okumpisa ku siraata. Wabula ggwe buli kalungi k'owulira togezaako okukanyooma, ate era tokakeereya. Kadi atiika al ajal, ajal esobola okukusanga nga tokoze kirungi. Ekirungi ekyo ky'ogaya kye kiyinza okufuuka ensonga egenda okukununula ku lunaku olw'akhira. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza, buli kalungi konna ke tuwulira ng'obusiraamu bwakasomesa, tudduke bunnambiro tukakole, tuleme kubeera nga tukagayaalirira n'okubeera nga tukakeereya.
nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti la tuakhiru amala al-yawm ila ghadi, omulimu gwotegedde nga gwetaagisibwa kukolebwawo mu bunnambiro togukeereya nti ate nja gukola enkya, kuba ebyenkya tobimanyi ki ekinaabaawo mu bulamu bwo. Kati gwe buli kowulidde akalungi nga tayimu yaako etuuse, fabadiru wasaari, yanguwa odduke mu bunnambiro nga Allah bwe yatugamba nti wasaari'u ila magfirati min rabbikum, mwanguwe mudduke bunnambiro kubeera nga muyingira mu kusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati olwali tubadde mu mwezi guno ogwa Shawwal nga mulimu okusiba ennaku 6, mulimu bezayiseeko ng'agayadde bugayaavu bwe bwamuyisizaako ennaku ezo, naye ng'obulungi bwazo alhamdulillah Allah yabututte. Abaasiibye tusaba Allah akkirize abawe empeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaganyisa ez'okusiiba omwaka mulamba, naye mulimu abantu abalemeddwa okusiiba ennaku ezo 6, 6 days, wallahi lwa bugayaavu kukeereya. La tuakhiru amala al-yawmi ila ghadi, omulimu gwoteekeddwa okukola mu kaseera kano ng'ekiseera kyagwo kyekyo, la tuakhiruhu, togezanga mu buwangaazi bwo n'ogukeereya, gwangwire ogukole bunnambiro obeere nga wenyagira empeera ezigulimu. Naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwogulumiza emyezi gino gye tulimu, ate atwewaze okubeera nga tukoleramu ensobi n'okugwa mu mazambi. Olwaleero biidhinillah tubeera ne ba Thurayya Islam Media mu kwanukula ebibuuzo ebibabuuzibwa baganda baffe bannyinaffe. Inshallah mukkirize tubeere nga tuyingira mu bibuuzo bino direct awamu ne muganda waffe Mawejje AbduRahman, omu omukungu mu ba Thurayya members abakoze omulimu omunene ogw'ettendo. Njagala kwongera kuddamu kubeebaza baganda baffe olw'okuzimba studio ya Thurayya Islam Media. Mwenna tubeebaza era tukyabeebaza, tusaba Allah empeera yammwe agibawe nga Allah bwe yatugamba nti inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah tagenda kuttirira mpeera ya muntu yenna akola ku kintu ng'alongoosa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, empeera y'omuntu yenna alongoosa agenda kugifuna mu bujjuvu. Tubeere n'enniya ennungi nga tukola emirimu gino egy'obusiraamu. Bantu bajja kufuna empeera eza daawa, beebuuze bo tebaakola ku daawa, tebaasomesa, naye nga wallahi baasomesa lwa kuteekamu ssente, baasomesa lwa kuwa birowoozo byabwe birungi, baasomesa olw'okuba n'emitima emirungi eri daawa eno ey'obusiraamu etambula ku mikutu, kubanga emirembe olwaleero gigenda gikyuka. Olwaleero tuli ku mulembe gwa social media. Utuba olwaleero nga twetaaga ebyuma ebigenda okukola studio nga gw'ofuuse ensonga okusembeza daawa ewala etuuke ku buli muntu yenna aleme kwekwasa. Alhamdulillah. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. So mbeebaliza ddala ng'era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu ekisinga obulungi. Abakyalina obuyambi nga mwagala okubuyisa mu Thurayya Islam Media, essimu ya Thurayya emanyikiddwa, teekako obuyambi bwo biidhinillah. Era nga bwe twagala okwebaza mwannyinaffe maama waffe omulungi, ate era yatuwadde nti mujje mwegazaanyizeeko wano mutandike studio ng'ate bwe muzimba house production. Tumwebaza Allah amutusiimire, amutuweera empeera ennungi. Twongere ndowooza mulaba abantu bavaayo okukolerera obusiraamu, buli omu alaba ng'alina ky'ayagala okukola. Lwaki ogayaala? Lwaki olwisa okukola ekyo ky'olinako obusobozi? Lwaki olindiriza okukola omulimu gw'oteekeddwa okukola mu kiseera kino ogulindirize nti ndikola? Kubanga lawu ejoga nti nja kukola senga n'olwisa n'okeereya, shaitaani yeba ekulimba yekuzannyirako. N'olw'ensonga eyo twanguwe okukola ebirungi biidhinillah, tubeere nga twenyagira empeera ennungi eziri mu kusaasaanya obusiraamu. Atuyingire mu bibuuzo byaffe insha Allah direct, tubeere nga tubiwuliriza bye tunaaba tusobodde okwanukula insha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abuuza asooka ye Hanifa Sempijja Najjemba. Agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Sheikh, nze mbuuzaako ku ssente eno eya Global Alliance. Omusiraamu akkirizibwa ozikozesa oba akkirizibwa okuyingira guruupu gy'okoma okukunga abantu okuyingira gy'okoma okufuna ssente? Ekisookera ddala nja kusaba baganda bange mumpulirize bulungi naddala ku nsonga eyo eya Global Alliance. Tufune ennamula ey'obusiraamu ng'ate era ye nnamula entuufu. Tuleme kubeera nga tutunuulidde kufunamu ate tuleme kutunuulira kabenje kanene kagirimu. Ekisookera ddala obusiraamu bwaffe bugazi, tebwalekayo nsonga yonna okuggyako nga bwakitangaaza tusobole okubeera nga twewala ensobi bwe kiba kirungi era obusiraamu bwatubulira ekirungi ekirimu, tusobole okubeera nga tukikola, tusobole okwenyagira empeera. Naye bizinensi ya Global Alliance, abamanyi baffe fatawa ya Lujina Addaima, olukiiko olutuulako abamanyi ab'oku ntikko, lwayisa fatwa eraga nti bizinensi ya Global Alliance eri haramu, na buli bizinensi yonna egwa mu ttuluba eyo. Waliwo bizinensi eyasookawo ndowooza yayitibwanga cosmetics, bagiyitanga batya eyo AbduRahman, efaanana bwettiyanshi n'ebigwana bwe bityo. Kati bizinensi eyo mu shariya eyitibwa at-taswiiki al-harami oba at-taswiiki ash-shabaki. Abamanyi ab'obusiraamu baalaba nti bizinensi eyo eri haramu era ne bawa ensonga lwaki bizinensi eyo eri haramu. Ekisookera ddala omuntu agenda n'agiyingiramu ne bamuyingizaamu ne bamugamba nti bw'onooyingiza abantu ku sayidi eya ddyo oba ku sayidi eya kkono, yingiza babiri ku ddyo ne ku kkono babiri. Okuyingiza nno abantu ababiri omuntu asiitaana, ate omuntu bw'omala omuyingiza n'obeera ng'olina gw'omatizza okuyingira, kizibu nno okufuna omuntu gw'omatiza. Ekirala gw'oyingiza ate teri mulala asobola mukola ki? Kumuyingiza. Ekyo nno ne kiraga obuzibu obuli mu bizinensi. Ekyokubiri, la yastafiidu minhu al-mushtariku. Omuntu ono ayingidde mu bizinensi ye kennyini taganyulwa, wabula asharika, kampuni yeeganyulwa. Omuntu n'abeera nga ye taganyuddwa wabula kampuni yo n'ebeera nga eganyulwamu. Eyo bizinensi erimu riba, erimu ghararu. Yakuŋŋaanya riba gye bayita riba annasi'a wa riba al-fadl. Kaakati n'ebeera nga erimu ghararu, erimu risiki. Omuntu yennyini ayingidde mu bizinensi eyo tamanyi, bw'amala ogiyingiramu tamanyi agenda kumatiza abantu bameka bagenda okufunako ssente. Kampuni eno n'ebeera nga erina production zaayo nga zo za njawulo, ziri unique, tolina woogenda kuzijja. Egenda n'ekolagana ne kampuni n'egikolera, oba egikoledde essaawa oba egikoledde ki, oba ddagala eryetongodde nga tolina walala woogenda kulisanga. Kati bizinensi eno eya Global Alliance erimu risiki, eri haramu, tekkirizibwa. N'olw'ensonga eyo twewaza baganda baffe abasiraamu ne society yonna okutwaliza awamu okubeera nga twewala okuyingira mu bizinensi efaanaganako bw'etyo. Kubanga agiyingiramu tamanyi agenda kufuna atya. Newankubadde bakubuuliddemu ojja kufuna bw'oti ne bw'oti, naye tolina garanti nti ogenda kuyingiza abantu be bakugambye ku sayidi eya ddyo ne ku sayidi eya kkono, era tomanyi kiki ky'ogenda kufunamu. Okumatiza omuntu si kyangu, ate nga bizinensi yo already eri haramu, tekkirizibwa mu shariya. Shariya yaffe ey'obusiraamu yalaba nti bizinensi eyo efaanaganako bw'etyo eya Global Alliance, nti bizinensi eyo efaanaganako bw'etyo eya Global Alliance, nti eya Global Alliance tekkirizibwa kubeera nga
omuntu agiyingiramu. Allah yatugaa nti ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwala an-nas bil batil, abange mmwe abakkiriza, ya ayyuhan nas la ta'kulu amwala an-nas bil batil, temulya ssente z'abantu mu mbeera ya bukuusa ya kubalimbalimba. Akati gw'osuubira nti omusajja asobola okutuula e Malaysia n'alumirira gwe munnayuganda ali e Kaberebere, ali e Masaka, nti lwaki obeera omwavu, najja n'akuguza endowooza ye, baagala kubafunamu ssente. Naye abantu balwawo okumatira ensonga ezo nti zirimu obwa haramu. N'olw'ensonga eyo risiki eri mu bizinesi eyo. Tomanyi bantu b'ogenda kumatiza nti ogenda bayingiza. Nze gwe mmaze okuyingiza ate Mawejje takkirizibwa kujja kumumatiza naye kuyingirira ku sayidi ye, kitegeeza ayingidde aba ayingidde. Naye okutuuka okumatiza abantu ofuna ekigendererwa egye bayita gharar, risiki, denje eri mu bizinesi omwo, tomanyi kyogenda kufuna nkya, tomanyi nti onooyingiza abantu obeere nga obafunamu. Ekirala mulimu riba al-fadl wa riba nasi'a. Ebyo omuntu okubeera mu bizinesi erimu bwetyo, riba erimu obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, yalibadde ajeewala. Era kiringa ne waliwo bizinesi eno eya coin bagiyitanga batya, eno ey'okukyusa ssente eyakyaka ennyo emabegaawo, eya coin, bitcoin. Eno yalimu okulya ssente z'abantu mu mbeera ey'obukuusa eya bitcoin, eri haramu. Abantu abagireeta wano baali essente z'abantu mu mbeera ey'obukuusa, bantu baali bayaaye era bagenda okubagwamu nga ssente z'abantu ze balidde mpitirivu. Naye abantu ebintu bwe bityo bijja, obusiraamu ne bulabula abantu okubeera nga beegatta mu bizinesi ezifaanaganako bwe zityo. Naye olw'okuba omuntu ayagala nnyo okufuna, tatunuulira haramu ali luddawa, tatunuulira kabenje kalimu. Naye bitcoin kye yakola wano abantu ne batwala essente zaabwe ez'empapula, mbu bagenda kubateeka simanyi bafune coin, wallahi baavaamu. Olwaleero buli eyagiyingiramu yenna akaaba. N'olw'ensonga eyo alliance it is haram, tekkirizibwa mu sharia. Ng'era walaba no tiyanshi ezo zonna amannya no gagenda gakyuka. Ojja kulaba luli baalina simanyi tiyanshi, simanyi baalina cosmetics, naye ebirala bifaanaganako bwe kati. Olwaleero abantu ne babayagala babayingize mu kusayidi yaabwe, wabula bizinesi esigala eri haramu bittifaaki ahli ilm, abamanyi baffe abalujinatu addaima, abayisa akakiiko akeekenneenya ensonga ez'obusiraamu, baatunulira ensonga eyo ne bagidarasa, ne bagitunuulira bulungi, era ne balaga haramu waali, ne batwewaza okuyingira mu bizinesi efaanaganako bwetyo. Wano mu sharia yeyitibwa at-taswiiki al-harami oba at-taswiiki ash-shabaki. Eyo bw'ogenda n'osoma at-taswiiki al-harami, ezo na bizinesi ezigwa mu kkubo eryo, bitcoin, alliance business, simayo omuli tiyanshi, omuli cosmetic, n'ebirala ebigwa mu ttuluba ebyo eby'okuyingiza abantu ku sayidi. Naye no simanyi oyingiza abantu ku sayidi, oweza abantu, kampuni ekuguze product yaayo, ebyo byonna biraga obwa haram obuli mu bizinesi eyo. N'olw'ensonga eyo mbeewaza, wadde abantu baagala nnyo ebyenfuna, babitunuulira nti oli atunuulidde kyanfuna, naye tukkirize nti bizinesi eyo buli agirimu amenye nti yeetabye mu kulya haramu. Era bw'omatiza omuntu, kikakase nti omatiza omuntu okumuyingiza mu haramu. Nali nabadde nyumyako ne omu ku basheekhe baffe abakulu wano be tulina, sheekhe ayitibwa Abu Jawhara Ishaq Mayanja, be bamu abaaliko mu bizinesi eri eyasooka eya cosmetics, simanyi ebyo bitiyanshi, ne sheekhe Abdul Karim Sentamu Allah amusaasire, yagirimu nnyo. Naye oluvannyuma baategeera obwa haramu bwayo, era abaateekamu, yampadde hisitole ya bizinesi eyo, era abaateekamu ssente zaabwe akakadde mu kiseera ekyo buli omu yavaamu ng'akaaba. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza bamasheekhe naddala abaavaayo mu kiseera ekyo ne batangaaza abantu, ne babalaga nti bannaye bizinesi eno erimu akabenje. Omuli muganda waffe Sheikh Adam Senjera, Allah mutukuumire, n'abalala abaasomesa mu kiseera ekyo okulaga nti bizinesi eno erimu obwa haramu. Naye abamanyi baffe ab'oku ntikko betujjako irimu alladhina nahtarimuhum fi ilmihim wa nujilluhum wa hum min ahli sunna wal jamaa,
balaba nti business eyo eri haram tekkirizibwa musiraamu kugyetabamu wadde okusendasenda munno abeerenga agyetabamu. Kimanye nti buli lw'okozesa olukujjukujju oyingiza omuntu omwomanyi nti omuyingiza ku haramu. Olwo nange mabegaawo mwannyina foomu yajja nansendasenda naye ng'ekirowoozo kiganye nansendasenda simanyi muwa emitwalo 6 simanyayi. Hatha haramu ya akhi, muleke kuyingiza abantu mu haramu. Ali waadih amanyikiddwa kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Haramu amanyikiddwa mweyolefu ne halali amanyikiddwa mweyolefu. Ndudde ku nsonga eno ku kibuuzo kino kubanga abantu bangi bayingidde business ezifaanaganako bwe zityo ne bavaamu nga bali ku khasara era nga tebafunyemu. So twewale business ezigwa mu ttuluba eryo ate twewale okubeera nga tuli haramu. Abasajja ano be mulaba abaleeta business mu nsi tebatudde baagala okubaliisa riba naye bagenda bagikyusakyusa amannya naye ng'era enfundikirwa yaayo riba. Oyinza okuva ku riba eno eri direct omuntu gy'asobola okuteekako ebirowoozo naye nga bagenda bakyusakyusa amannya. Ng'olwali baateeka mu bazadde ne balaba nga omuzadde anaali atya riba ne bakyusa erinnya school fees loan ne bakyusa amannya ku bantu abakola business. Manya abantu abakolera omusaala baga nti salary loan. Ebyo byonna kugezaako olukujjukujju kuliisa bantu riba. Kyova olaba ensi ezimu ezeekenneenya wallahi business ezo zazigoba. Ezo zi business alliance simezi tiyanshi ensi zazigoba naye ate muleeta mu nsi yaffe kuteeka abantu mu buzibu. Ezo business ensi ezimu ne zizigoba. Kati batuuka mu nsi zino ezaffe ezirimu obwavu omuntu atunulaga ngenda kufuna nja kuyingiza abantu 4 ku sayidi eno nyingize n'abantu 5 ku sayidi eno. Bambi mukazi wattu musajja wattu n'agwa mu haramu omwoyolefu. N'olw'ensonga eyo tubeere nga twewala okubeera nti tukola business ezifaanaganako bwe zityo. Wallahu alam. Naam. Ayman Nijad Abdallah Aziz abuuza, bwe mba ndi mu swala ne nsoma essula ey'okubiri oluvannyuma lwa surat al-Fatiha ne nzijukira nti waliwo aya gye sisomye mu ssuula eyo kinkakatako okuvunnama sujudu sahawi. Ensonga ezivunnamisa sujudu sahawi ziri 3. Ensonga esooka aziyada fi swala, omuntu okwongera mu swala nga yeerabidde. Buli w'oyongera mu swala ekikolwa oba oyongeddemu olutuula oba oyongeddemu oluvunnama oba oyongeddemu eraaka ng'obadde weerabidde, eyo ensonga ekuvunnamya sujudu sahawi. Ensonga ey'okubiri annaksu, okukendeeza mu swala ebikolwa n'okendeeza mu swala obadde wakusaala laakannya n'obeera nga osadde 3 totudde tahiyatu weerabidde, togenze ku maviivi obadde weerabidde n'ebirala bwe bityo. Ensonga ey'okusatu ashakku, okubuusabuusa sadde laakannya oba 3 natudde tahiyatu oba saatudde. Ensonga ezo 3 ze zivunnamisa sujudu sahawi. Kati kino ekyokubeera nga weerabidde era aya mu kusoma ku Qur'ani ekyo tekikuvunnamisa sujudu sahawi. Wabula bw'oba obadde okyasoma Qur'ani osobola okuddayo awo weerabidde n'otereeza n'oyunga ne aya eziba ziddako. Naye ekyokuba nti olina aya gye wabuuse oba weerabidde okusoma aya olina gye weerabidde okusoma, ekyo tekiri mu nsonga ezikuvunnamisa sujudu sahawi. Kyobola bwe tumala esswala nabbi yatukubiriza oga nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, nga tusaba Allah tusonyiwe obukende bwonna bwonna obuyitidde mu swala. Oluusi obadde osaala obadde olowoozaamu ebirowoozo bidduseemu obadde osaala afukaari nga bumumanyi ebirowoozo ebijja. Kati istighfaaru eyo nkulu nnyo. Kyobola bannabbi bwe yasazanga salaamu bw'ati n'aga nti assalaamu alaikum wa rahmatullah nga kyasooka okwogera astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kusaba Allah kuba ova kusaala. Kati wali badde olowooza muli n'oga nti lwaki ate nsaba Allah okunsonyiwa? Waliwo ebiyitidde obuyitidde obwo bwebwo. Kati ekyokubeera nti weerabidde aya tekiri mu ebyo ebikuvunnamisa sujudu as-sahawi. Wallahu a'lam. Naam. Ono abuuza ye Abdul Nasir, kiramulwa kitya bwe mba musiraamu mupya mu ddiini
naye mba nga njogereza omukyala naaba nga nsomeseza ku ssimu engeri y'okusaala. Ekisookera ddala okwogereza omukyala mu Busiraamu tulina okubeera nga tetusukka nsalosalo, kuba kati omukyala gw'oyogereza ate okumufuula nga yakusomesa muyinza okugwa mu fitina. Ekiri al awla wal afdal, funayo omuntu omulala yaba akusomesa Obusiraamu, kubanga oyinza obutasobola kubuuka bikemo biri mu mukyala. Abantu abamu bagenda n'agamba nti nze ndi mugumu nja kuguma, naye si gwe osinga Obusiraamu kye bwalaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yagamba nti la yakhulu rajulu bimra'a, teriyo omusajja yenna yeyawula na mukyala illa kana shaitani thalithahuma, okujjako nga shaitani wakusatu asobola okubasendasenda ne bagwa mu nsobi. N'olw'ensonga eyo omukyala oyo gw'oyagala akusomesa eddiini si mahrami wo, tannafuuka mahrami, tannafuuka mukyala wo. Funa musajja munno akusomesa eddiini otebenkere nayo, leka kutunuulira n'omukyala gw'oyogereza nti ate yaba akusomesa eddiini. Lulunkana nnyo omwogereze mu shariya omuwase. Bw'anaamala okufuuka mahrami wo, afuuse mukyala wo shar'an mu mateeka ag'Obusiraamu, mutwale katandika okusomesa Obusiraamu nga tewali na jjiji, nga tewali akuba na mutwe na ku mutwe, nga tosobola na kwebuuza nti omukyala ono wange wansomesa eddiini kiba kifuuse haramu. Kyova olaba omuntu, kino nakyo mukikwate, kyova olaba omuntu watandikirawo okubuuza nti omukyala gwe njogereza asobola okunsomesa eddiini, kitegeeza waliwo problemu awo. Kitegeeza naawe olina kye weekengera muli mu mutima nti kiyinza okuba si kituufu, kuba katosobola kubuuza ku mukyala gwe wawoowa mu shariya nti akkirizibwa okunsomesa eddiini, kuba kyo kiri kiriya, kiri waadih. Naam, wallahu alam. Naam. Kasita Muzaffar agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, abantu bange bonna si basiraamu, naye buli lwe mbayamba bansabira edduwa, naye nzifunamu? Bw'oba oyamba omuntu n'akusabira edduwa nga takozesezza makubo ga shiriki, muntu atali musiraamu, ekyo omulundi ogwayita twakyanukula ne tugaa nti edduwa eyo kadi yastajibu Allah asobola ejjanukula, wakadi la yastajibu, ate era Allah asobola okubeera nga tajjanukudde. Gwe ekyokubeera nti okoledde abantu ebirungi wadde si basiraamu tekikwetaagisa kugamba nti bamale kusabira, naye baba tebakusabidde ebirungi byebyo by'okoze okuyamba abantu era ojja kusigala ng'ofunamu. Naye omuntu atali musiraamu senga akusabira edduwa olw'okuba omukoledde ekirungi, bw'abeera nga tayise mu makubo ga shiriki, gali simanyi Yesu mwana wa Katonda, biki Katonda ali mu ggulu, Katonda simanyi biki, Bikira Mariya, nga takozesezza makubo ago, atongozza Allah mu bw'omu bwe n'amwogerako ebitendo bye Allah, n'agamba nti ai Katonda gwe ali mu ggulu ateebaka, atasumagira kusaba omwana wange ono, oba nsaba omuntu ono ankoledde kino, omunteera emikisa, omuwa obuwanguzi, Allah asobola ojjanukula. Wakadi la yastajibu, ate era Allah asobola obutajjanukula. N'olw'ensonga eyo gwe buli lw'okola ekirungi bakusabidde tebakusabidde, ekirungi ekyo ky'okoledde abantu kyorede okifunamu ebirungi kuno ku nsi biidhinillah. Naam. Naam, Sheikh, barakallahu fik. Ono yenna Mutebi Hadija agamba Sheikh, Obusiraamu butugaana shiriki, naye bwe nzuula nti waliwo omuntu atanjagaliza mu mirimu gyange ne mu bulamu bwange, ne yeewaana nga bw'agenda okukola kyonna nze nsiraane, era ne mbirabako byankola, nkola ntya? Ekisookera ddala omukkiriza yenna akubirizibwa okusoma adhikaari ez'okumakya ne adhikaari ez'akawungeezi, asobole okwetangira emitawaana egisobola okuva mu bantu. Era ng'omukkiriza akubirizibwa okusoma suratul falaki ne suratul nas olw'okwetangira emitawaana egisobola okuva mu bubi obuli mu bantu. Kati gwe abantu oba obayamba n'oba ng'obayambe ku lwa Allah, ebyo byonna bibasobola okukola tebisobola kukusa senga obeera weetangidde n'edduwa ne adhikaari ezifaanaganako bwe ziti. Naye omuntu bw'aswarraha dairekiti ng'okakasa nti okumuyambako
ate akozesa amakubo aga shiriki okwagala okukuloga n'okubeera nga agezaako okulaba nti agootaanya byokola, ekitegeeza omulyango ogwo osobola okuguggala ab'okuyamba abalala gye bali bangi. Genda oyamba abalala boolaba nga balimu obulungi, nga bajja kutebenkera n'ekyo ky'obayambye okusinga okukolagana n'omuntu ali mu shiriki. Baganda bange abasiraamu, teriiyo zambi Allah lye yanyiigira ku nsi, teriiyo zambi ligenda kusinga kufuukira bantu kizibu ku akhira nga shiriki. Innamal mushrikuuna najas. Shiriki Allah yamuyita n'abamushiriku bonna yabayita abakyafu, kubanga shiriki akyafuwaza omutima. Kyova olaba emirimu mushiriku gy'akola Allah tagikkiriza. Mushiriku buli kyonna kyakola Allah takikkiriza. N'olw'ensonga eyo mwewale shiriki. Kyova olaba obusiraamu butulagira okunyiigira shiriki n'okunyiigira abantu abamukola. Omala otegeera nti abali mu shiriki olina okuteeka wakati waabo nabo obstacle. Teekawo ejjigi obeere ng'obeewala. Osigale ekintu kimu mu ddwaazo kubasabira Allah kubajja ku shiriki na kubakola ku ddaaba. Naye ekitali ekyo omuamala gw'enkolagana nabo olina ogikutulawo. Kasita omuntu abeera mu shiriki afaanana bw'atyo olwatu. Shiriki mubi, mwewale abantu ba shiriki, mwewale shiriki ne bannannyini kumukola. Naam. Naam. Ono Joelia Shekhe, omuntu bw'agamba nako n'ebimukwata amagini n'akugamba nti mpeerezaayo ku dduwa. Shekhe, omuntu oyo edduwa eyo ngimuweereza? Mu bantu bonna abakaafu ng'oggyeko mushiriki oba mushiriku, teriiyo asinga bubi nga murtadi. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah alayhi rahmatullah yannyonnyola ekigambo kikulu n'agamba nti al-murtadu asharru min al-kafiri al-asli. Murtadi yenna mubi nnyo okusingira ddala omukafiri ow'ekikolo. Mukafiri ow'ekikolo be bali abakatuliki abaazaalibwa mu bukatuliki, abaprotestanti, abalokola, abo abatali basiraamu, bo nga tebavudde buvi mu busiraamu. Omuntu ono avudde mu busiraamu mubi nnyo n'okusinga abantu bali. N'olw'ensonga eyo agwatya mu buzibu n'akugamba atempeereza edduwa. Awo kiba tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa kuyamba mu rutadi okuggyako ng'omuyamba kukudda mu busiraamu. Naye ekitali ekyo mpeerezaayo edduwa ate nsome kino nve mu buzibu. Kati ki ekinaalaga nti wamunyiigira era anaakakasa ddi nti kye yakola kibi ng'ate tuli mu kubayamba? Hatta ne waba muwala wo, muwala avudde mu ddiini y'obusiraamu oba mwannyuko, ate n'asigala ng'ajja awaka nga omuwa ebyokulya n'omuweererera n'obeera ng'ate osigadde omuyamba, tekikkirizibwa kasita abeera mu rutadi. Mu rutadi tulina okubeera nga tumuboolera ddala okukakasa nti kye yakola kibi nnyo. Mu rutadi ye muntu avudde mu busiraamu. Olaba shariya tuuka n'okumuteekako haddi. Nabbi n'agamba nti man baddala diinahu faqtuluhu. Muntu bw'ava mu busiraamu n'afuuka mu rutadi attibwe. Naye mu mateeka ga shariya attibwe shar'an, ateekebweko haddi yakuttibwa. Naye ekyo Allah teyakyogera ku mukafiri wa kikolo, ku mukatuliki oba ku mulokole oba ku muprotestant nti iwe mumulaba mumutte. La, yayogera ku murtadi. Ekiraga obubi bwe, kisookera ddala obubi bwe akyusa n'abalala. Alina abalala baasikiriza baakoola. Kuba buli muntu yenna ava mu busiraamu n'alokoka. Mugenda okulaba azze n'awaka alokola bannyina, alokola batewo be, alokola bamaama be. Waliwo gwe nalabako ng'azze mu bazadde be basiraamu, bawangaalidde mu busiraamu, n'abaga nti maama Yesu ly'ekkubo, ng'ayagala nabo bamwegatteko. Kati murtadi asharru min al-kafiri al-asli, mubi nnyo n'okusingira ddala oli omukatuliki oba atali musiraamu oba omukafiri ow'ekikolo. Kati oyo akusaba edduwa, la, kyewaali badde okola ekirungi ekimugasa kumukoowoola kudda waman yartadi fayamutu wahuwa kafir. Ye naafa ng'afiiridde ku ekyo obudiro bwabwe. Allahu akbar, Allahu akbar. Omuntu aleka atya ekirungi n'akireka
ate n'agendera ekikyamu. Oliko otya ekirungi Allah akuwadde ekitangaala, wallahi teri kisinga bbeeyi nga Allah kulungamya, teri kisinga mutindo gwa waggulu mu class. Byonna ebyensi Allah neba oliva mu nsi nga tobifunye naye ng'ofunye ekintu eki al-hidayah, bulungamu. Kyova olaba ekirungi ku nsi kiri eki hidayah. Bino byonna ofunye obugagga, ofunye abaana, ofunye amaka, ofunye omulimu, byeyongera ku kino ekirungi. Bino byonna 99 ekibikola ekirungi kiri eki okuweza 10 al-hidayah, bulungamu. Bino byonna ebisigadde number 2, number 3, number 4 byeyongera ku kino number 1 al-hidayah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana jami'an ila as-sirati al-mustaqim. Finna Allah tulungamire ku bigolokofu ate n'ezzadde lyaffe alinywereze mu Busiraamu. Ku migongo gyaffe kuno Allah tumusaba ajjeko abaana abasiraamu abanaawangalira mu Busiraamu. Walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Baganda bange mutunuulire nnyo ensonga eno y'akabenje. Esensedde famire zaffe, esensedde amaka gaffe. Kizibu nnyo okusanga famire nga temuli mu murtadi. Naye nga mmwe abali mu famire mukozeewo ki? What is your role? Rolo yammwe ku famire yammwe eri ki? Bantu batuula enkiiko ez'okumanyagana naye tebalowoozangako kutunuulira nsonga yaba kitaabwe, yaba nnyinaabwe, yabasenga baabwe, y'abaana ba taata baabwe bava mu Busiraamu. Mutuule mu famire nga mutunuulira abantu abo abava mu ddiini y'Obusiraamu. Mubateekeko ebirowoozo, mubeere ensonga ebakoola okubaza eri Obusiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo ebyo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ono ye Hatim Sadiq agamba kiramulwa kitya bwe nkwatira omukyala mu bwenzi n'asalawo okugenda yekka nga simutalase. Ekisookera ddala nsaba Allah atukingirize okugwa mu bwenzi, ate akuuma amaka gaffe gabeere nga gabulwamu ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo. Teriyo kya buswavu kiweebuula musajja mu maka nga kukwatira mukyala we mu bwenzi. Mu bikyasinze obunyoomofu n'okuweebuula nnyini maka ye mukyala okwendera mu maka ga bba. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezaako n'okukuuma ekitiibwa eky'omusajja nga senga omukyala akola ensobi n'ayendera mu maka ga bba nga bali mu bufumbo obutuufu obwa shariya, Nabbi n'atuuka n'okugamba nti alwaladu lilfirashi, omwana oyo wa nannyini maka. Nga Nabbi yagezaako okukuuma kitiibwa kya musajja. Omusajja aba aweebuddwa nnyo, aba alagiddwa obukendeevu mu buli nsonga yonna, mu buli ango. Kasita omukyala agenda n'abaliga ne yeegatta n'omusajja omulala. Naye ng'ate bannyinaffe bangi bakikola. Bannyinaffe bangi abagwa mu nsobi ezo. Baganda bannyinaffe ekyabafumbiza kutebenkera. Bw'owulira nga omusajja oyo omukooye, at least omusabanga ttalaka, at least omweyambululanga n'ogenda, naye nga toyendedde mu maka ga bbaawo. Aljazaa'u min jinsi al-amal. Empeera eva mu ekyo Allah akusasulira Allah mu ekyo ky'okola. N'olw'ensonga eyo senga omukyala agwa mu bwenzi n'asalawo n'agenda ng'omusajja tamugobye, mulina kwawukana mu shariya. Either gwe okumutalaka gw'aba agenze n'ogaa nti kamuwe ettalaka yagendera eddala, ekyo kiri gy'oli. Oba ye kennyini ogaa nti ngenze nswadde nnyo, omusajja atuuse n'okunkwata kamweyambulule, ekyo kiri gy'ali. Ekirala mulimu abasajja nga bw'akwata mukyala we mu bwenzi, omusajja ajja kugamba sisobola kutawaana kuddayo na kubeera na mukyala we. Ate n'osangamu abalala n'agaa nti ze sikirinaako mutawaana kasita omukyala yeetonda. Naye nsaba Allah atuwe obuvumu, ate atukingirize, akuume amaka gaffe. Kubanga buli muntu alina percentage mu nsonga eyo. Mulimu abalina olwagalirizo,
olutasobola na kulaba nsobi naga nti nakola nti nange nakolako ku nsobi buli mwaga nti ate nze sobola kumulaba ne mmuleka wa mwaga mutema mutta sobola kuwangala naye mukwata ne muzaaye waabwe kati bw'aba yadduse gezaako okulaba nti either bw'aba adduse mwawukane mu mateeka ag'obusiraamu either gwe okumuwerekereza talaka yonna gy'ali n'ogimusanza oba okumukubira essimu kuba talaka tekyetaaga kumala kubeerawo ne bw'oba okubye essimu ne bw'oba otumye muntu ne bw'oba ogimusanzizza waabwe ne bw'oba ogyogeredde awo n'aga nti agenze mukwatidde mbwenzi mutalase for good talaka ebeerumu oba ye either okudduka n'akweyambula n'aga sikyazze nakweyambuludde ne mutuula mu nsonga n'akuddiza amahale go basi banga abantu abenza abafaanaganako bwe batyo omuntu okwendera mu bufumbo kiba kiraze wala nnyo ate naddala ku mukyala kiweebuula nnyo amaka ate tukimanye nti obwenzi buli haram bittifaaki ahli ilm Allah yabuharamisa mu Qur'ani aya muzimanyi ezoogera ku bubi obuli mu bwenzi n'obukyamu obweyolese obuli mu bwenzi bumanyikiddwa obwenzi bubi buswaza buweebuula bulimu endwadde bulimu buli kintu kyonna ekibi bwenzi bangi abali wansi w'ettaka awo lwa bwenzi bangi abali mu ddwaliro abapookya n'endwadde lwa bwenzi bangi abatakyalina bitiibwa mu bantu mu society ku mirimu lwa bwenzi olwo mukwano gwange yannyumiza okumanya obwenzi bubi twali mu masjidi awo kwemwemu nanga nti obwenzi nabunaaba yagenda n'ayenda mu bwenzi eyo gye yayenda ayenda nno ku muka musajja mu kupakuka ennyo yayambalamu mpale ya mukyala nga bokisa eri gye yayenze agenda okudda awaka okweyambula bw'ati anaabe nga wallahi alina mpale ya mukyala ate mukyala wo mumaka n'agiraba n'amubuuza n'amwekalizaamu neyeekaza n'amugamba erabika mpaleyo nabadde mpakuka nenyambalamu mpaleyo naye ng'abadde eri mu bwenzi yalekayo bokisa n'ayambalamu nnyika ya mukyala tuusa omukyala bwe yeebuuza ennyo mu mpale zange eno nga teriimu nga sigirabangako kisajja kyava alemerako nnyo ng'obimanyi abasajja bwe beekaza ennyo paka kyalaga oba mikwano gyange egijja wano ye gyaleka wano empale kisajja kyavaga kirabika oleeta ne wano mikwano gye ne gyeyambulira wano ate omusajja ne yeekaliza eddala mu nsobi paka omukyala naga kirabika mikwano gyange naye oluvannyuma ennyo omukyala yamutegeera naye omusajja yannyumiza yagamba nanaaba bwenzi ne bwe kiriba kiki lwaki omala okutuuka ku buswavu obuwemufu obufaanaganako bwe butyo olw'ensonga etuwase oba mufumbirwe ebikolwa byokola mu bwenzi era byebikolwa ebiri mu halaali kwegatta na mukyala naye n'ofunyeyo endwadde ofunye omusango mu maaso ga Allah ofunye okunyoomoolwa kyokka wali ku halaali ate ofuna empeera kuba buli weegatta ne mukyala wo mu halaali ofuna empeera era obalibwanga asaddaase naye ekyo olwaleero abafumbeeza empeera tebazitunuulira ng'ekikulu oli afaayo kumala kyetaago naye mulimu empeera mpitirivu genda eri mukyala wo omale ekyetaago kyo mu halaali oleme kukimala mu haramu. Naam. Ono ye Zakiya Namirembe agamba Assalamu alaikum. In case I have not attended Juma prayers, is it true that I'm supposed to delay Dhuhr prayers until Juma prayers are done? Kigambo ky'abamanyi ekituufu ekisemberedde amazima muntu yenna ng'ejjuma temukakatako kusaala mwe muli omukyala al-musafir omuntu omutambuze omuntu ali awo mulwadde nga tasobola kujja ku masjidi amakulu ng'ejjuma temukakatako tekimukkirizibwa ate kumala kulinda jjuma kugikeereya ejjuma emala okuggwa ataasala ebbuhuri amakulu kasite swala eya bbuhuri eyingira akkirizibwa okusaala bbuhuri ye wadde ejjuma tennaba kuggwa
هذا هو الأقرب إلى الصواب كيgambo ekisemberedde eri amazima era kyekigambo ekituufu newankubadde waliyo ekigambo ekirala ekigamba nti olinda ejjuma neggwa naye omuntu ono nga ye ejjuma temukakatako idha dakhala waqtu dhuhri ekiseera kya dhuhri kasita kiyingira ubiha lahu au ubiha laha akkirizibwa okusaala dhuhri ye wadde ejjuma tennaba kuggwa eri wallahu alam. Naam. Ono Saddam Saadi agamba nzikirizibwa okusalako ekirevu kyange nga njagala kyeyongereko obungi. Owa Saluni yaŋŋamba nti bw'oba oyagala kyeyongereko sooka okisaleko emirundi ng'ebiri. Omusiraamu takkirizibwa kusalako kirevu, kiri haramu. Mu sunna ez'obwetteeka mwe muli okulekako ekirevu. Nabbi n'atugamba nti khalifu al-yahuudi wal mushrikiin, mwawukane ku bayudaaya ne bamushiriku. Nabbi n'atuuka n'okugamba nti khalifu al-yahuudi wan nasara au khalifu al-yahuudi wal mushrikiin, mwawukane ku bayudaaya ne bamushiriku, nga nabbi atugamba kulekako kirevu. Kati tokkirizibwa mu mbeera yonna owa Saluuni akulabye okubeera nti ekirevu kyo senga okisalako kijja kumera bulungi. Eyo endaba obusiraamu si bwe gyalaba. Olina kulekako kirevu. Oweereddwa mulimu ne bakugamba nti wano kuwa omulimu mu kampuni eno olina kusooka kusalako kirevu, tekikkirizibwa. K'okikola ne kakutanda n'okisalako ofune omulimu, oba ogondedde ekitonde mu kujeemera Allah. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati Allah. Omuntu takkirizibwa kugondera kitonde kyonna mu kujeemera Allah. Kati wa Saluuni si akulagira okusalako ekirevu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti afluha, mulekeeko ekirevu. Ate gwe nogaa nti wa Saluuni agaye kisaleko. Wabula oba oyagala kimere bulungi tekigaana kuteekamu bizigo bino ebigimusa, kyo ne kigimuka. Bw'oba otaddemu nazzi kirabike bulungi, otaddemu kyo tekigaanibwa. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man kana lahu sha'r, omuntu bw'abeera n'enviiri falyukrimuhu, abeere nga azirabirira, aziwa ekitiibwa. Ne bakkiriza okuteekamu adduhan, ebizigo, oba okuteekamu ebintu byonna ebisobola okubeera nga ekirevu kyo kirabika bulungi, kimasamasa, oba otaddemu nazzi, oba otaddemu, so sitegeeza nti ate teekamu ddaayi awazza envi. Awo tokkirizibwa kuteekawo kkala eya hina senga kibeeramu envi. Naye Nabbi kyategeeza falyukrimuhu, akiyunje, akiteekemu oba nazzi oba bizigo kibeere nga kinyereketa bulungi, akirabirira, akisanirize. Ebyo byonna biyingira mu kubeera nti ikraamu sha'r. Naye ekyokusalako ekirevu, n'olw'ensonga eyo njagala kwewaza naddala abavubuka, abantu abakulu, tuleke ekirevu. Eyo sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku musajja. Hatta amanyi ne batuuka n'okunnyonnyola nti omuntu bw'asalako ekirevu aba yeefaananiriza omukyala. So nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolimira omusajja yenna ayeefaananiriza omukyala, ng'era bwe yakolimira omukyala yenna ayeefaananiriza omusajja. Kyobulaba omukyala ye bw'aba ameze buno obulevu oba n'amera ebyo, mulimu abakyala nga bamera ebirevu, oyo ye atakkirizibwa bisalako. Ate ffe wano twakiganza Abaganda ba wano ng'okulaba omukyala ng'alina obulevu tekitegeeza bugagga. Era osanga abasajja bangi abali mu shiriki n'okweraguza, alaba omukyala ng'alina obwoya wano ku bulevu, n'azuukuka ekiro n'abumusalako n'abuteeka mu waleti bw'afuna ebyobugagga. Ono yennyini abirina talina ssente, ate gwe oyagala bumusalako obuteeke mu waleti nti ofune ssente. Ekyo si kyekigaggawaza, era tebigaggawaza mukyala. Naye poyinti yange ebadde bweti nti obusiraamu butwewaza okwefaananiriza abakyala. Omukyala yatakkirizibwa kubeera na birevu, omusajja yakkirizibwa okubeera n'ekirevu, akirekeko. Tokendeeza, kireke nga bwe kiri. Nga Allah bw'aba akimezezza, kireke bwe kiri. Mu butono bwakyo, mu bungi bwakyo, kireke. Eyo sunna entuufu ey'obwetteeka, era ng'omuntu bw'aba akisazeeko ma'siyatun kabiira, aba agudde mu mazambi amanene ag'okubeera nga
asazeeko ekirivu. Ate bwe kituuka nti akisazeeko lwa kufuna mulimu, akisazeeko lw'okuba yafunye akawala akato kayogereza tekaagala alina birevu n'akijjako, ya subhanallah, wailun lak, oli mu kuzikirira okwekika ekyawaggulu. Wallahu a'lam. Ono abuuzizza ono ye Saara Nayigaga. Naam. Abuuzizza Sheikh, nsaba ku tafsiri ya aya namba 4 mu surati Tahrim. Tafsiri ya aya, Allah aganti asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna. Ekyafaayo kino kiviira ddala ku ssuula eno lwaki yakka nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina bakyala be babiri omuli Hafsa ne Aisha, beekobaana okuvumirira Nabbi nga bakyala bajja, nga baagala okutamisa Nabbi abakyala abalala. Abamu kigambibwa nti Nabbi alina bye yalya ne bagaa nti bw'anajja gy'oli muvumirire nti byalidde biwunya bubi. Nabbi n'atuuka n'oga sikyazzeeyo kubirya, oba n'atuuka n'oga sikyazzeeyo kugenda wa mukyala oli. Kati Allah kyava yassa suratu Tahrim. Naye aya netegeeza bweti, in tatuuba ila Allah, bwe munaaba mwenenyezza eri Allah, fakad sagat kulubukuma, wa in tadahala alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Allah yali ategeeza abakyala bano Hafsa ne Aisha nti bwe munaaba mwenenyezza eri Allah ku kikolwa ekyo kye mukoze ekyokuteekako Nabbi akazito, ne mwenenya, Allah ajja kutereeza emitima gyabwe. Naye bwe munaaba mugaanye, Nabbi alina abajja omuyambako omuli Jibril ne bamalayika bonna bajja kuyamba Nabbi ku nsonga eyo. Kati aya yali edda eri bakyala bali ababiri abeekobaana okuvumirira Nabbi, either ogenda eri abakyala abalala oba okuba nti Nabbi alina kye yalya eri abakyala ba abalala, bano ne beegatta okubeera nga bavumirira Nabbi nga baagala bamutabye okugenda eri abakyala bali. N'olw'ensonga eyo ezo aya zikwatagana nti in tatuuba ila Allah, bwe munaaba mwenenyezza eri Allah, fakad sagat kulubukuma, wa in tadahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu, Allah ye waakumuyamba, wa Jibril ne Jibrilu wa salihul mu'minin n'abakkiriza abalongoofu, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Olaba olutalo Allah bwe yaluyingiramu, Allah waakuyamba Nabbi ne Jibril n'abakkiriza abalongoosa ne bamalayika bonna bajja kuyamba Nabbi. Kino kiraga nti olutalo terwali lwa kuzannya, era ekyo ne kiraga nti omukyala yenna togezangako okwekobaana okumalako bbaawe emirembe ebbanga ly'amala ng'ali ku halaali. Buli woolemesa bbaawo halaali, Allahu akbar, oba olutalo olulinnyeemu lunene, sookera ddala ofuna omusango. Ate abakyala abamu waliyadhu billah ab'omulembe guno ayagala nnyo okulaba nti bbaawe at least ayenda okusinga okumuwulira nti yawasizza mu halaali. Era wano wamuwulira nti yawasizza mu halaali, akola olutalo lunene nnyo ne sigattibwako. Si sharinga laavu yange na mukyala mulala, naye bw'awulira nti bbaawe ayenda laga yanamanya. Kati buli lw'oyigganya omusajja ng'omuyigganyiza ku halaali, tegeera nti yolekedde akabenje kanene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Musajja awasizza, oli awo weezinze mu ntebe mw'osula, osula mu ngatto zo, olw'okuba yawasa, omusango gw'olina eri Allah muyitirivu. Abakyala abamu asaba n'ettalaka, naga nti nze mpa ttalaka ngende n'ewaffe. Ate n'omusanga avudde wano mu maka olw'okuba bbaawe awasizza, ate n'agenda n'afumbirwa awalala nga bamututte nga namba 4 namba 3. So tulina okuzuukuka, ebbuba weeriri, obujja weeriri, obujja weebuli, naye ate tulina okubukontrolinga. Kati bw'otunuulira aya zino zaayogera nnyo ku bakyala abo abaali baagala okulemesa Nabbi okumuteekako akazito. Allah nassa aya ogenda okuziraba zonna, intalakakunna aya eno yonna gye zikoma, Allah n'atugamba nti bw'onooba obatadde, Allah ajja kukukyusizaamu abakyala abasinga obulungi. Allah n'ayogera ebitendo byabwe, muslimaatin kanitaatin taaibaati abidaat saihaatin sayibaatin wa abukara. N'olw'ensonga eyo bannyinaze
mulekenga kulemesa babba mmwe nga mubalemesa ku halal. Allah gwe yabafuulira halal ne muyingira mu lutalo olwa halal olw'okulwanyisa halal ate nga temusobola kuyingira mu lutalo kwegatta nabo mu kulwanyisa haram. Saba Allah tuwe okutegeera ebigambo ebyo. Naam, omubuuza addako ye Mbatudde Caroline agamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Singa nfuna omwami naye taata wange n'agaana okuwa omusiraamu omulala olukusa okungaba, mbu ye tayagala basiraamu, awo mba nnina kugenda w'ani angabe? Si musiraamu. Era singa okusiramuka kwange tekwamusanyusa nga njogerera bubi, biina kye bimukosa mu ddiini ye, era ani alina okumugaba? Ekisookera ddala okusiramuka kw'omuntu okw'omukyala yenna tetulina kusiramuka nga tutunuulidde kusanyusa muntu yenna kabeere bazadde. Tosiramuka nti onoonya kusanyusa muzadde wadde okusanyusa omwami agenda okuwasa. Siramuka ng'osiramuse ku lwa Allah ng'era onoonya kusanyusa Allah kubanga eddiini eno ya Allah. Osiramuse muzadde wo munyiivu nnyo anyiige gwe kasita osiramuka. Osiramuse famire yo ekugobye ekuzaalukuse nga bwe boogera, yes bakuzaalukuke naye ekikulu osiramuse kye kisinga ebbeeyi. Kati oyagadde okufuna omusajja oluvannyuma lw'okusiramuka omufunye taata wamugobye ne bwamugoba togeza n'owuguka n'oddayo mu Bukatuliki n'oddayo mu butali busiraamu, nywerera ku busiraamu. Ani ateekeddwa okugaba? Waliyul muslimiin. Bwe mubanga mu famire teriiyo musiraamu mulala yenna, saidi ya maama yo teriiyo basiraamu be twaligambye nti bakkojjaabo, fa waliyul muslimiin, omukulembeze w'obusiraamu ow'oku ntikko akugaba. Nga Nabbi bwe yagamba nti fasultaan waliyu man la waliya lah, omukulembeze abeera waliyu oyo yenna atalina amugaba. N'olw'ensonga eyo taata wo okuba nti agobye omusajja omusiraamu, taata wo teyasanyuka olw'okusiramukaku, ekyo si kye kikulu. Ekikulu kusiimisa Allah kasita watoola shahada biidhinillah. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tusiramuka nga tusiramuse ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, tetusiramuka kusanyusa bitonde, tetusiramuka tetusiramuka kwenda kutuwasa, tetusiramuka kusanyusa kiki? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ono inassi wa Sofia agamba Sheikh, nsaba kumbuulira ku sunna omuntu z'asaalira ku buli swala. Sunna omuntu z'asaalira ku buli swala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazirambika ziri 12. Nga tonnasaala subuhi waliwo eraaka 2 ze bayita qabliyatul fajiri. Laaka ezo nnungi nnyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazirekanga, yazisaalanga. Awo ku subuhi waliwo 2 nga tonnaba kusaala. Bwe tugenda ku swala eya dhuhuri waliwo eraaka 4 nga tonnasaala dhuhuri, osaala 2 n'osaza salaamu. Bw'omala dhuhuri waliwo eraaka 2, ezo zeraaka 8 awamu. Nagambye 2 bifo subuhi n'eŋŋamba 4 bifo dhuhuri, ezo ne zibeera 6. Then after dhuhuri waliwo 2 ezifuuka 8. Ku asiri tewali. Wogenda ku magaribi waliwo eraaka 2 ba'da al-magribi. Ne swala ya isha after isha waliwo 2 zeraaka 12. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla 12 raka'a, muntu bw'asaala eraaka 12, Allah muzimbira ennyumba mu jjana, Allah muzimbira olubiri mu jjana. Kati abamu bayinza okugaa nti lwaki ku asiri togambye ate tuwulira abamu bagamba nti ne ku asiri waliwo. Awo Nabbi yagamba nti liman shaa, aba ayagadde asaale, aba ayagadde akole ki? Asaale qabla al-asri. Bw'oba bazinye ku masjidi swala ya asiri etuuse nga tebannaba kusaala asiri, bw'oba olina time olina osobola okusaala bw'oba oyagadde. Naye zino ze babale 12 zeezo nga bwe tuzisengese. Ku fajiri 2 nga tonnasaala, ku dhuhuri waliwo 4 osaala 2 n'osaza salaamu, after dhuhuri waliwo 2, then bw'ogenda ku after magribi waliwo 2
ne after isha nawo waliwo biri biidhnillah. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza era akezo tuzeekwateko obuwangazi bwaffe. Ani mufe atayagala Allah muzimbira lubiri mu jjana? Ani mufe atayagala Allah muzimbira nnyumba mu jjana? Tuli ku nsi, luusi tuli mizigo, tuli mu nsi, luusi tulina ploti ku nsi. Naye laba wosaala era akezo 12 Allah n'akuzimbira ggoloofa etamanyi lubiri lwa ku nsi, etamanyi state house, etamanyi white house. Allah n'akuzimbira ennyumba etamanyi state house, etamanyi white house. Allah ng'agikuzimbidde mu jjana. Kwekwata kulaka 12. Ejjana egenda kutulema, ejjana ejja kutulema okuyingira nga bugayaavu bwaffe, naye nga Allah yagituteerawo bw'ati ku mukeeka. Allah yagituteera bw'ati ku mukeeka. Gwe neekulema okuyingira. Kwekwata ku ekyo n'oga nti kankyekwateko obuwangazi bwange. Allah nzimbira olubiri mu jjana, nzimbira ennyumba mu jjana. Ku nsi nfudde sirina nnyumba alhamdulillah. Naye nina garanti kyennyumba yange mu jjana Allah yaginzimbiramu. Kusaalira aka 12. N'olw'ensonga eyo tuleme kulemwa jjana nga tulaba. Waliwo ebintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yapointingako n'abisongako n'abitulaga nga garanti ya kuyingira jjana. Laba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku kigambo kino n'agamba nti man yadman li, ani mumwe asobola okumpa garanti ma baina lihiyaihi wa fakhdhaihi, nti anaakuuma ekiri wakati w'embaaze n'ekiri wakati w'ebisambi bye ebibiri, admanu lahu aljanna, muwe garanti ey'okuyingira ejjana. Hadisi eyo mugitegedde Nabbi kye yali ategeeza. Nabbi yagamba nti ani mummwe ampa garanti, ampa obweyamu nti ajja kukuuma ekiri wakati w'embaazi ebbiri nga lwe lulimi, ng'era ajja kukuuma ekiri wakati w'ebisambi bye ebibiri nga bwe bwereere bwe, admanu lahu aljanna, muwe obweyamu bw'okuyingira ejjana. Kukuuma ebintu ebi: lulimi, togeya, tovuma, toweebuula bantu. Olulimi luno ebigambo ebiyitako, ani mumwe alukuumye? Subhanallah. Bantu babeere ku Facebook nga batuvuma, batujerega, batukakkanya, n'abalala bemukakkanya babeerayo. Tokuumye lulimi, n'oyogerera abantu, oli eyogeya, oli mu kawofiisi, muli awo mugeya muntu, mugeya bantu. Nabbi n'atugamba ekirala ekiremesezza abantu era okubeera nti obweyabba okuyingira ejjana kyekiri wakati w'ebisambi bye bibiri. Kirowoozeeko, weebwereere okubukuuma n'obeera nga tobwejaajamiza, obuteekamu halaali. Allahu akbar. Awo batono, olulimi lwokka lutuyingiza omuliro, obwereere bwokka. La ilaha illallah. Saba Allah tutaasa tukulu. Kati waliwo ebintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yateekako essira n'ebirala bingi, naye era ake 12 nga Allah agenda kuzimbira olubiri mu jjana, n'otazifiirako kusaala lunaku, ezo ne sizifiirako mu buwangaazi bwange. Nabbi n'ayogera ku bulungi obw'okusaala salaati duha, era ekisembayo ekitono ennyo era akabiri nakyo ne kinnema, ng'esaalibwa okuva enjuba lwevaayo ku makya paka nga emaze okukyuka. Ekyo nakyo ne kinnema okusaalirawo era akabiri oba era akannya. Nabbi n'agamba nti man salla abba, muntu bw'asaala era akannya eza duha, n'asaala n'era akannya zino ze twogeddeko eza duhuri nga tonnaba kuzisaala, Allah akuzimbira olubiri mu jjana. Ekyo ne kinnema okwekwatako obuwangaazi bwange. Tolaba ekiba kinnemye embandi mugayaavu. Olaba ejjana egenda kutulema nga omusango buli omu agwesalira. Ng'olaba Fatuma bayingira ejjana, ba Hafsa, ba Maryam, ba Muhammad, ba Zainab balinga basaala mwene mukayita akatinko mu ddiini akajjanja. Kikulu oyo seeka yantamya akajjanja mu ddiini. Kati essaawa zino asaala ki? Musiraamu atugamba esswala 5, kati ye ali ku sunna. Aye musaala essunna zammwe, bajja kuyitako. Oli ku siraatu, abantu bakuyitako, gwe bw'oyavula. Abantu bagenda ku siraatu, ebitangaala byabwe bakusaala duha. Allah abamulisiza balaba eri wala, badduka nga lumanyo bagende bayingira ejjana, nga gwe oli mu kwavula kyokka alaamati li jahannam, nga siraata kwoyita alaamati li jahannam, olutindo lwayo luli ku jahannam. Mulimu abatagenda kuvaawo, basigalewo. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
baganda bange ekigambo ky'okwekwata ku bintu nabbi bye yatuteekako essira nga byakuyingiza jjana mu byekwateko. Ate ogenda okulaba nabbi by'ataatugamba abantu bye basinga okuteekako tayimu. Oli n'amala obudde n'omala obudde kati bukya bwakeredde wasomye ku Qur'ani waleese ku adhikaari ez'okumakya osadde ku salaatu duha kale wasaddeko ekiro n'ositukako n'osalako ekiro. Subhanallah, bitulema bugayaavu janijja kutulema nga butusinze, naye nsaba Allah atuyingize ejjana, saba Allah atuyingize ejjana atusonyiwe ensobi zaffe. Naam. Naam, ekibuuzo ekidira ekisembayo. Naam. Ono Ennaggujja Joweria agamba Sheikh kyembuuza, omusajja eyeegaana omwana we obusiraamu bumulamula butya? Omusajja bwe yeegaana omwana we alina kgenda mu li'aan, kukolimegana n'akolima okukolimeligana wakati we ne mukyala we, n'alayira emirundi ena, ogwokutaano n'agamba nti wa hadha alwaladu au wa hadhihi albint, omwana wange ono ow'obuwala, mwana wange ono ow'obulwenzi, laisa minni, si wange. Awo tugenda mu shariya, n'alayira endayiro eyo emirundi ena, ogwokutaano n'ejjako omwana we. Kiba kitegeeza amwegana lwakuba nti akakasa nti mukyala we yayenda. So si bino omwana nsoozezza ne mwegana muzaalukusi, mwana oyo yanyiizizza nnyo, namugaana okukola kino kikozi bwe muzaalukusi. Ebyo tebiri mu Busiraamu. Bw'oba oyagala okwegaana omwana olina kgenda mu shariya, mu mateeka shariya geeragira ag'okwejjako omwana. Tariqatu li'aan, kukolimagana. Mukyala n'alayira, olwo omukakasiza nti yayenda, naawe n'olayira, ogwokutaano n'ojjako omwana oyo, baasi oba omaze omwejjako. Naye bino ebyokugiraagira, muzeeyi anyiize nnyo nanti yaŋŋamba okugira kino, abazeeyi abamu banguwa okukolimira abaana baabwe, waliyadhu billah. Kimu bibiri, omwana muzaalukusi talinnyanga ne ku mayiti yange, oyo simumanyi mu baana bange, n'amugja ne mu kiraamu, yamunyiizizza bunyiizi. Yamugaana okutunda poloti gye yamuwa, n'agitunda n'amukolimira n'amugja. Ebyo si shariya byetunuulira, byetwegaanirako abaana. Baganda bange musome Obusiraamu mubutegeere, ate Obusiraamu omuntu wanaaba abutegedde bujja muyambako okutambuza obulamu bwe. Obusiraamu butambula n'omuntu mu bulamu obwensi, mu buli nsonga yonna, mu buli nsonga yonna, hatta ne mu kufa Busiraamu. Naam. Ekisembayo. Naam, ekibuuzo ekisembayo, ono ye Abdu Mumin agamba nti ennaku enjeru ze tusiiba zitegeeza ki? Ennaku enjeru ze tusiiba zitegeeza ki? Ekisookera ddala ennaku enjeru ze tusiiba sunna min sunani al-Mustafa, mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatukubiriza n'atulaga obulungi obuzirimu. Hatta bannabbi, hatta ne nabbi Adamu yazisiiba ezo ennaku enjeru. Mu bimu ebyogerebwa mu hikam oba mu hikima, ebigendererwa ebizirimu oba ebibala ebiva mu kuzisiiba, zeerusa omutima gw'omuntu, zeerusa omutima gw'omuntu mina nifaq, obunnanfuusi, alhasad, ensaalwa. Mutima gwo ne gubeera nga gweruka, ne gwerukira ku tawhid, okubeera nga gwerukira ku sunna n'ebirala bingi. N'olw'ensonga eyo mu Busiraamu bwe tuba tukola, tetumala kutunuulira nti lwaki, kasita otegeera nti nabbi yakyogera, kasita otegeera nti nabbi yakikola, kwolwo olw'okuba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola. Era tutunuulira mpeera ki erimu, bwe nsiiba olw'emmande n'olwokuna nfuna mpeera ki, bagenda ogikunyumiza noga nga katono, noga nti engeri gye kali empeera yakyo gyeri entono, ekyo nkirese. Naye okusiiba ennaku eza sunna kiviira ddala ku nabbi Adamu. Manya ennaku enjeru kiviira ddala ku nabbi Adamu alaihi salatu wassalaam, n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ennaku ezo yazisiiba era n'atukubiriza n'azoogerako obulungi obuzirimu. So bakubiriza abaalina obusobozi ku zo. Omuntu asobola okubeera ng'alina obusobozi obusiiba olw'emmande n'olwokuna,
naye nga ate obusiiba enjeru tabulina ate n'olaba nga oli asobola okusiiba ennaku enjeru ate ng'olw'emmande n'olwokuna takisobola kati oli kyaba asobodde okwekwatako si za bwatteeka sunna erimu obulungi ekubirizibwa abantu okubeera nga bagyenyagiramu tubeere nga tusiiba tusobole okubeera nti tufuna empeera ezirimu wallahu a'lam olw'ekisigadde njagala kutumira ku bantu mwenna abali ku mukutu kuno mbalaba muli bayitirivu Fatuma bintu Umar Fatuma Fatuma wala Rahima Hassani Maska Hawa Atiya bintu Ibrahim Saida Laila Sheikh Mashakh Mulaba mulimu Senkungu Zamsha mulimu Rashidi Katerega Fatuma Wasaifi mulimu Kunji Halik mulimu Abdu bantu banji Aljazira Bira Hanifa Sempijja banayi mwenna Prince Hussein kwali Naroga Khadija kwali n'abalala bangi mbalaba message mpitirivu naye njagala kutumira nnyo mikwano gyaffe giri e Bungereza tubatumira nnyo abasiraamu abali awo sebo mukulu Prince Jaafari Haji Papa tutuusize salaamu ku buli musiraamu yenna ali e Bungereza gw'omanyi tubatumidde nnyo tubeebaza olw'emirimu egy'ettendo gye mukolera obusiraamu naddala ate gye mukola nga gidde eri Thurayya tutumira nnyo baganda baffe bali mu Dubai tutumira nnyo baganda baffe bali mu USA muganda wange omuyizi wange Sheikh Abubakari Mamlaki tutumire nnyo abasiraamu bonna bali mu USA bomanyi Sheikh Zaidi Mahbuba e Bungereza sebo tubatumidde nnyo Dr. Kasatu ne banno Sheikh Mukwaya mwenna tubatumidde nnyo mukadde waffe Alhaji Mayanja mwenna tubaagala nnyo bannyinaffe bamaama baffe Hajjati Bukenya mwenna Hajjati Mukwaya muganda waffe tubaagala nnyo mwannyinaffe Hajjati Huda Hajjati Maimuna mwenna bannayi baganda baffe tusobola kuboogerako baganda baffe abali e Sweden tubatumidde nnyo abali e Dubai bali mu Saudi Arabia mawanga ag'Abawalabu bannyinaffe abali awo mu kibondo ky'Abawalabu ndi mu kiyumba ndi luddawa ndi mu hoteri mwenna tubatumidde nnyo tubaagaliza obuwanguzi mu bulamu bwammwe obwensi n'obulamu obwakhira ne baganda baffe mwenna abali wano e Uganda sebo nzikiriza ate ntumire ku basiraamu abasomesa ab'amadiina Islamic Essays ensanje Katereke abali mu karantini mwenna karantini eno njagala okubakuukira naddala abasomesa bannanga abali ku madiina tugikozese olw'emigaso egidda eri obulamu bwaffe mu kaseera kano ke tulimu alimaalime ali mu busuubuzi asuubule buli alina kyakola akikole n'atalina kyakola akifune aganyulwe ebiseera bino lime mugendako amakulu emigaso gy'ebiseera bino abantu nga tebali mu kilaasi tebali ku nnono abasomesa mwenna buli omu abeereko kyakola abali ku madiina n'abasomesa mwenna mu nsi yonna obudde buleme tugendako nga tuli awo tuzinze mikono tukozese akaseera kano mu kubeera nga tweddaabulula okwongera ku ebyo bizinesi gy'olimu giwa obudde bizinesi gy'olimu gituulemu alime atuule ku nkumbi alime ateekewo kyonna kyasobola okukola mulaba ensi egenda ekyuka bintu bijja kukyuka bituyigiriza ebintu bingi naye tukozese ekyansi eno mu kwebbulula mu kukozesa obudde buno alibonaabona mu kiseera kino alina wagenda okukungulira bonaabona mu kaseera kano olina wogenda okukungulira naye okukeera okwebaka buli kiseera ne weebaka n'embirizi ne zikuluma ne weebaka nodda buliri naye zigenda mwena weebaka ki bannaaye twejjemu otulo soogera ku basomesa bokka ba ku madiina Islamic abantu mwenna abali mu karantini mu lockdown mukozese ebiseera bino nga biseera bya bbeeyi tusobole okubaako kye tukola kyo kintu kiwa obudde kikozese teekamu amaanyi beerako bizinesi gy'oteekawo mu bwangu osobole okubeera nga ekutambuza tuleme kuzinga mikono
n'olw'ensonga mbakubiriza okubeera nti mwettanira okubeera nti lockdown ate mubaako emigaso gye mugifunamu ebirala. Wano we basibawo gulawo wano wekigira ng'oggulawo wali. N'olw'ensonga tubeebaziza nnyo biidhinillah. Njagala kusembyayo kuga nti bannaaye tuyambeko ku Thurayya Production House nga tuyita ku simu zaffe zino 0705 241 249 nga tuzimba studio yaffe ey'ebbeeyi biidhinillah. Olwali mutulaba ebyuma bino olwaleo katuli waka wano ewange mu nnyumba yebansanze, naye ebyuma abasajja bye basitula ne bajja nabyo byebimu ku ssente zammwe oluusi ze muwaayo ne ziyambako. Katuyite ku ssimu eyo tusobole okubeera nga tuyambako ku Thurayya Production House nga tuyita ku ssimu 0705 241 249 ne 0708 naye tubeere nga tugiyitako 222 330 0708 222 330 oba okuyita ku ssimu eya MTN 0788 020 301. Account number yaffe mu Diamond Trust Bank, account number eri 0144515001. Thurayya Production House. Tujiyambe nga tuyita ku mukutu ogwo. Egwe maama ojja gamba tosobola kusindika ku AIRTEL ne MTN nayo ogambe nti anze ebyessimu sibisobola, kala account number nayo yiyo kweri. Tubeere nga tuyisaako obuyambi bwaffe bujja kutuuka mu baganda baffe aba Thurayya Islam Media. Bane tuli mu kuzimba production house. Olwaleero egenda okufuuka nga manduso, kintu ekigenda okusooka mu Islam. Wallahi tekibaddeyo. Fuuka ensonga okubeera nga gwe olimu abo abateekawo ekyo. Obusiraamu bwajja e Madina nga tebuliyo, naye abaabutandika nakati bonna abaliwo bafunako empeera. Okutandika ekintu nga mukitandise production house ey'obusiraamu ebaddewa wano. Naye baganda baffe batuleetedde ekirowoozo weeri, ate tulina ebibala bye tulabako. Lwa 10 kyo kyowaayo, olw'ebitaano, olw'ataano, omutwalo, emiliyoni, banaye tusaddaake nga tuyamba busiraamu. Ino ssente si za mukolo nti kuwasa, si za mukolo nti kuzimba ssabo. Tuzimba Thurayya Production House ey'obusiraamu. Egenda okusooka nga yesookedde ddala awwal. Beeramu abo abajja okunyumiza abaana bo nti ffe twazimba production eyo gy'olaba. Ffe twazimba ddaawo eyo gy'olaba nga gw'onyumiza abaana bo. Naye ogenda banyumiza otya nti abasiraamu abaaliwo mu kiseera ekyo be baakola ekyo. Ng'owali mu bakatuliki oba walimu abo abasiraamu. Abantu basobola n'okwekolamu omulimu mu famire. N'otuuza famire y'ekika kyo n'oga nti nankya ne bannyinaze ne taata wange tufuneyo $30,000 nga famire. Tufuneyo $40,000 nga famire. Osobola okutuula ne mukyalo n'omuga aleetayo $10,000. Osobola okutuula ne bannyoko. Osobola okutuula ne basenga abo n'obaga nti nga famire yaffe ey'endiga, nga famire yaffe ey'enkima, tufuneyo $50,000 tusaddaake ng'ekika kyaffe naffe tweteere ettaffaali ku Thurayya Production House. N'olw'ensonga mbakubiriza okubeera nti tujjumbira omusomo guno buli lwakusatu inshallah. Tujja kubeeranga n'ebibuuzo ne baganda baffe aba Thurayya Islam Media, ate na buli lwakutaano tujja kubeera era n'ebibuuzo nga biddiwa mu muganda waffe Sheikh Imam Ahmad Sulaiman Sheyune ne mukadde waffe ow'ekitiibwa Alhaj Imam Muallim Salong Sheikh Kiti biidhinillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuwanguzi tubeere nga tujjumbira emirimu gino egy'obusiraamu n'okusoma obusiraamu. Banaye mukkirize twerekereze akaseera kano ate tubeeko ebirala bye tugenda okukola tusobole naffe okwongera ettaffaali eddene ate ery'obusiraamu. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nja kutola omukisa guno okutegeeza gwe munnange ti oluvannyuma lw'okuzuula
nti ttiimu ya Thurayya erese essuula empya mu kusaasanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru, ng'eyita mu kusaasanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olw'eno okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thurayya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna, kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawunehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 beyawunehi tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama